libadde essanyu jjerere ng'abasuubuzi b'omu katale kabiva mu ntuuyo akasangibwa Kaleere ku luguudo lw'e Kayanza baaniriza ssentebe waabwe Levi Luyombya okuva mu kkomera e Luzira. Muzeeyi Luyombya yali yakwatibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde mu kavuvuŋŋano ekibinja ky'abakanyama abagambibwa okukolera ku biragiro bya munnamagye Brigadier Eric Kayanja bwe kyalumba akatale kano. Ono ne banne okuli Sulaiman Nenviiri bateereddwa ku kakalu ka kkooti ya Law Development Center nga buli omu kkooti emulagidde asasule emitwalo 2 egy'obuliwo n'ababeeyimiridde akakadde k'ensimbi za Uganda wabula nga zo si za buliwo. Omulamuzi Moses Baligeya baneemisango abasomedde gya kkuba ne balumya nga kw'otadde n'ogw'okwonoona ebintu ekintu ekikontana n'amateeka g'eggwanga wadde nga bano gino emisango bagyeganye. Mu kwogerako eri abasuubuzi ng'avudde mu kkomera e Luzira, Luyombya abagumiza ng'ensonga bwe zijja okulinnyibwa ku nfete nti era si bakukkiriza muntu yenna kubatwalako katale kaabwe bwe banoonyeza ensimbi. Abasuubuzi baffe babe bagumu lwa nsonga guno omusango gwe bagamba asoti twakuba teguwambisa katale. Kiwambisa akatale ly'ettaka oba n'akatale. Akatale nze nakakola ne bannange n'ebiwandiiko tubirina kyovona nawangula City Council n'enjigwamu. Juzi Kayanja yo yakawamba ne Nalubiga era court order n'enjifuna ne bagenda. Kati n'olwekyo abasuubuzi bonna babe bagumu kino ekisango. Ono era asabye Pulezidenti Yoweri Museveni abayambe ku basajja b'abamagye abakozesa ebifo byabwe okutulugunya bannayuganda. Atuyambe ku BBC ne Osaidi Owandeya bebalesa akavuyo nakalere kabadde katebengevu bulungi nga tukakuuma wadde ebiseera bya kampeyini byonna nga teri muntu yenna ayita fujjo wabula olw'okuba balina ekigendererwa nga olw'okuba brigadier abawa kyabawa basobole okututaanya wano. Era abantu baffe bonna banakubavu kubanga batataganyizibwa mu nnaku z'enkulu naffe ofiisi yaffe olaba bagimenya era twagala baleete kootu wona ku basinzira. Ye omuwi w'amagezi ku nsonga z'okudduganya akatale kano Sepuya Kalanzi musanyu eringi yeebazizza enkola ya kisajja kikulu mu basuubuzi banne wabula n'abalabula nga bwe batagenda kukkiriza kuteesibwateesibwa bamundu. Brigadier Kayanja n'agula 215 kyokka neyamuguza Pastor Rosemary Nalubega wekangulumira amwegaana era bali mu kkooti basiitaana naye abalebeesi baabwe abaali abawoza baabwe nga mukulu Fred Kavuma Jojo William Kamya be batutawaanya wano Nalumansi Mukiibi ne Wahabu batutawaanya nnyo buli ssaawa abantu bangi nnyo bo buli ssaawa ne bawulira Kayanja ng'abawa abajaasi ng'abawa batuni ng'abawa grenade ng'abawa tiyagaasi abamu bagira mu uniform na mundu otutabaala wano empingu bazireeta n'amajambiya ate ssaawa y'emu ffe bannannyini ffe banoonya okusiba bonga babbi. Batogeddeko n'abasuubuzi ababadde abasanyufu okkira mu Kiwagonja bano beebazizza nnyo kkooti okulaga obutuufu bw'ensonga okusobola okuyimbula omuntu waabwe abategeera. Tubadde tumwagala tumumiisinga yatumanya ennaku naye bino bye batupaatiikako banaye abantu batuyisa bubi batuyisaako bubi twabalaba. Nyaze nnyo mukomawo webale nnyo ddala tubadde tuli bubi tubadde tuwulirira ddala bubi nga mukama waffe baamusiba naye kati tuli basanyufu kuba kati akomyewo. Webale nnyo kuyambye katali waffe wano lwekuba muzeeyi waffe akomyewo kubanga alwanira ebitaka lya kitaawe abeewo. Onako regulo twakulaza emboozi y'abasuubuzi bano nga balajana olw'okutulugunyizibwa ssaako n'okukwatibwa kwa bannaabwe. Jocelyn Kibule, WBS TV, Kaleere.